naye ticha Simon wanyi muganda wange gwe tuyinanga loya w'abakazi wano mu Uganda si Uganda yokka esebo wabula ensi yonna gwe ticha waffe nina ekibuuzo kye nninda ku mutima gwange kinnumya omutwe kyekiriwa gw'olowooza kyandibadde kirungi omukazi gwe ŋŋenda okuwasa okumulekera essimu gy'abadde akozesa nga sinamufuna omukazi gwogenda ofuula mukyala wange tugeze babadde bamuyita nakatudde esebo bali mujjeko bamuyite mukyala Romani ekyo kyennyini okuddira essimu gy'abadde alina ng'akyali bbali ng'akyali wabweru ng'okyamukwanga okugimulekera ate nga zze mu makaago kati wano we wali kuba musajja mugezi kubanga kino ekibuuzo ky'obuuziza kigenda kuyamba abasajja bangi mu nsi muno bagamba a good leader must be an example kati wuliza ebigambo bya looya w'abakazi Lucky Simon the torchmaker nze nganze ku bukugu bwe nnina gwe ticha waffe n'experience gye nnina omuntu ayitibwa omukazi owange olunaku lwalinnya mu maka gange aba takyalina kiki wange ali mukazi wange afuze mukazi wange aba takyalina kiki okyali kujja simu nene waba na mmotoka eyefuka yange bw'oba kimanyi ninza kugwa mu magulu beerawo ng'okimanyi buli kyona kiba kyange mpulira kati odda ku programu y'essimu eno nze olunaku mukazi wange lwogera okunya maka gange naye obadde olina iPhone ya $7,000,000 onsanga naguzeko amapeesa ka $3,000 wange nga kali mu layini mpya n'ennamba yange y'essimu mpulira taata olya bulungi kati bw'otuuka nogamba iPhone eyo sooka ogimpe bw'ogimpa mu bulungi nno nga si byakukaka era wolaba nga kukaka nga munnange ka transport kakano ddayo ewammwe olya bulungi bw'oleeta iPhone eyo nkugamba mukwano ky'obunnyamba jamu ennamba ya maama n'eya taata ng'oteeka muka amapeesa jamu ennamba ya bulaza ne sisita gw'osinga okwagala babiri bamala si kumalayo bonna bonna teeka mu mapeesa nga manya maama omulina mu mapeesa ne taata ne bulaza oba ne ssenga kale ne kojja kale ne jjajja kati nga nkwata iPhone eyo nga ngamukwano sooka ogimpeemu kalayini kali sooka nenkamenyaamenya ako nenkasuka mu muliro nga nawe olaba nga buli kimu okiraba ate embikola olina okuba ne simayiro ku matama senga ndaba ng'onyiize nkwetondera ne nkuwa ne ssente ogenda olipulesinga layiniyo byonna byonna alina okubikola ng'oli musanyufu wenkulabira nga feesi etuggubadde oba onnemye kubanze manyi ekintu kye bayita okuba n'omukazi gw'ogenda okuba naye ku makya misana omale olunaku okwate wiiki okwate omwezi okwate omwaka okwate emyaka mpaka lw'olifa nga gw'olina ku saidi yange kinene olya bulungi sikizanyiramu sikiwabudde ate siteesa ate tebampabula mu maka gange olya bulungi kaakati nze bwe mmala okakasa nti amazima nkuwadde mapeesa yange naye oba olina omulimu gw'oyagala okukolera ngukukolera mu kubaano mu mukwano omungi ne nga mukyala wange kola omulimu gwonna gw'oyagala nga nkimanyi enamba ziri mu ssimu zo ziringa 680 ze mmanyi bulungi waziteekamu nga nange endaba kati bukya ku makya tubeere awaka babeere wakuba ku ssimu ey'amapeesa nga si yoyo gwe ndakugamba oseevingako ng'ate musajja ojja kummendegera ojja kumbuulira kola olitegeera nti amazima amatuufu mu nsi muno omuntu ayitibwa omusajja Katonda yamubuleesinga tikyoolikakensa emimwa mangi agikunya amatu gakunye ennyindo ngikunye amatama ngakunye bwe mala ogakunya ng'okabye bulungi feesi emaze okuwogologa yonna yonna litegeerekeka ate nkuwe transport olwo nkubire ne bakadde mbagambe mwampaka amalaaya nkagobye mukazi eyo ng'omaze okumwonona ne feesi njonoonye kumalira budde okitegedde senga wamanya tojja kumalako ng'okimanyi wona gwe waleka ebbali gw'oyagala ki ekikuleeta ewange tebyali bya foosi byali bya kukkaanya nakusaba okubeera nange n'okkiriza naleka bangi waleka bangi lwaki oyendya mu maka gange oyerako Simon bw'okwata bye nkugamba amaka gajja kukunyumira